Abantu be Mukono bambi nga mwalabye omukyalo yafudde. There's a problem in that constituency. Waliwo omuntu atta abantu awo bwe mba siri mistake. Omulala naye atiddwa mu bitategerekeka wa NUP nga yakafuna kaadi y'obukulembeze. Amawulire gannako oteekawo RIP mu comment section. Omukyala Nakamanya Rachel Mumbejja bambi yasobola okuba nga asangibwa afudde. Kati omukyala ono alina gwe yaddira mu bigere era gwe yaddira mu bigere yali ayitibwa Sharon. Kati mbu Sharon naye yafa mu nfa y'emu era naye bagenda okutuuka ku makya ng'afudde. Kati kintu ekiri fantastic. Kakati amawulire mwagategedde omukyalo oyo erigwa tannabitegeera. Omukyalo yabadde yakawangula kaadi ya NUP ku kifo ky'e Mukono District Woman Councillor. Omukyalo oyo yafudde era agenda kuziikibwa. Naye ogenda kumbuza what happened. Nyiza n'okuba wenjogerera bino nga yaziikiddwa. Omukyalo oyo abadde amaliriza ekisanja kye ekya Youth Councillor nga yasikira omukyalo yayitibwanga Sharon mu kifo ekyo mu by election. Jukira ne Sharon yafa yakalayira. Imagine, there must be something wrong. Sharon Mubuke yafanga amaze okulayira. Ne bateekako ono. Olwo bamaze okumuteekako, NUP wadde, Woman Councillor District Mukono, afudde. Nga yakafuna kaadi. There is somewhere, oli yafa ono namusikira in a by election. Nga toli naye afudde amaze okulayira kuba naye yali wa NUP. Ono lutudde mu ntebe. Bamuwadde kaadi naye n'akutuka. Bannange. Chicken nga watandise naye yagamba nti waliwo omuntu kirabika atta abantu mu constituency eyo nga byekuusa ku bukulembeze. Simanyirira njagala okumentinge omukyalo oyo kigambibwa abadde mu buwanguzi obw'amaanyi nnyo. Kati oliwe yafa ono yamuddira mu bigere najja mu by election nga walaba ekyali wa Seggirinya n'asooka okuba nga yawangula era n'asigalawo. Kati omukyala ono yabadde akomyewo era nga ekibiina kimwesiza omulundi omulala nga kimuwadde n'obukulembeze nga kimuwadde ne go ahead asooka okuba nga akikiikirira mu lukiiko olukulu wali ku Mukono District. Wabula nga naye yasangiddwa afudde mu bintu obuliawo ebitannategereka. Simanyire ddala oba ddala ekintu kyaliko gye kituufu naye nkusaba olabemu wano maaso eyo nnina ebyaseggona tebinaggwa. Ebyaseggona wala njagala osooka owulire ekituufu ki ekyasse omukyalo. Njagala owulize wano bulungi ompe comment yo. Yafudde yasangiddwa mbu yabadde mulamu. Mbu yabadde mulamu yasangiddwa obusangibwa ng'afudde bw'atyo kitalo nnyo nnyini ddala. N'ekirala bannayuganda bannange wakati mu struggle eno nga yakatandika ey'okununula eggwanga lyaffe twaviiriddwako comrade munnaffe twafiiriddwa comrade munnaffe ate nga badde foot soldier. Councillor Rachel Nakamanya Mumbejja yafudde omukyalo oyo mulaba yafudde obulwadde obutannaba kutegeerekeka ddakiika emu bbiri ng'afudde nga yabadde akutte fulaga ya NUP mu division y'e Goma Youth Councillor. Kinajjukirwa bulungi nti omukyala bwe yaddira mu bigere era naye baali bamuyita oba Sharon erinnya eddala ndyerabidde naye era yafa mu ngeri y'emu ng'ono omwana omukyalo ono gyafuddemu. So abasobola bali ku ground mugende mutukiikirireko wakuziika ku lunaku olwokubiri saidi zeeyo Lukaya Bisango. Saba Allah amulamuze kisabambi. Tetumanyi kikiri mu position eyo saidi eyo naye buli kansala waffe afa agenda mu position eyo afa. So Mukama atusaasire eyo nga tuvuddeyo olunaku olwaleero luno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi 2025 tulinayo Zoom meeting. Bannayuganda mwenna tulinayo Zoom meeting ey'okufundraisinga for the struggle. All chapters zonna oba oliriddawa wonna wooli olunaku olwaleero tulinayo meeting ya fundraising. President waffe gye bamuyisa yonna ndowooza mulabayo akasente kagenda nnyo so tukyetaagayo ku ssente kyekituufu. Olunaku olwaleero ng'essaawa 12 ez'olwaleero luno tulinayo Zoom meeting nga keynote speaker ye His Excellency yennyini Kyagulanyi Ssentamu Robert. So let's all be there, let's all attend. Tuongere okunoonyayo kasente tulabe nga ensonga eno tugiggusa.
terms and message buli yenna kyensiika yonna gy'oli kikkakatako okwatendinga Zoom meeting eno olunaku olwaleero luno ssaawa zino ziri 10:10 ku ssaawa 12 Zoom meeting weetandika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ng'amyukibwa Joyce Baagala ne babakyusa emyaka 2 n'ekitundu giweddeko ne baganginga ne speaker ne bagaanirayo wenjogera Bedi Bwanika yakyakulira akakiiko ako ne Joyce Baagala yakyamu nembuuka kuba komishona yagaanirako. Kakati ekibiina kikole ki? Gwe Joyce Baagala okyagwanidde okutambula n'ekibiina ekyo. President wa atwale Benebedi bya Buganda Mwanga Kivumbi n'amugamba gye yennyonnyoleko naga sijja kujja okutusanga mumaze okumbuulira emisango. Sijja kujja obunyombi bwabeera gwe oba okyaddiza Joyce Baagala kaadi obunyombi bwennakakasi totategeera buyinza gye buli oba owedde. Nalabye abannyonnyola ku mukyala Proscovia Mukisa oba Nabosa mu mizannyo gy'azannya ow'Emityana nineewuunya. Abantu tebajjukira nti Swaziniga yava mu kuzannya firimu n'abeerako gavana ebisanja 2 owa New York ya New York. Waliwo nono omukulembeze wani Burkina Faso nzija papa omuntu eyasatula Union of the Soviet Socialist Republic President Ronald Reagan yali muzanyi wa firimu. naye yali muzanyi wa firimu. President wa Madagascar Andrew Rajoelina DJ wa bidongo yava mu kutabula bidongo ebyashuwa amanize gawa byatabula Madagascar. Kakati omusajja aduumidde olutalo tugenda myaka ena nga alwana n'ensi eyikwata ekyokubiri mu nsi n'okubeera n'eryanyi. Second world power. Volodymyr Zelensky wa Ukraine muchi simuzanyi wa katemba naye comedian naye takalubiye omukulembeze w'abanne bw'awummula alabirirwa nga bw'olaba Sekandi na buli kati nga bw'olaba Kintu Musoke na buli kati. Yalusobola kugamba Sekandi n'omusanga n'omugamba nti yabbye bepongo olina akatuli ku mutwe. Bwetyo bwe tukola ne sipiika bw'awummula oba Sekandi tumulabirira ng'eri sipiika yali deputy speaker yali vice president emirundi emeka ne balubu mu nnyumba ye tugigula n'ekiwempe tukigula ku musente z'omuwi w'omusolo neebuzeyo Kintu Musoke e Kalungu. So bwe batyo bakola era yetteeka eppandiike. Kakati musajja wange bamusanga asiimuuse namugamba nti buga kyakoze kikibeerangawo naye ne kimugenda ku mutwe naye namusonyiwa kubanga namanya nti atambulira mu butamanya. Kubanga omukolere ki ngende nenyokeza naye simanyi kwenyokeza nkole ntya ne ŋŋamba nti waliwo omulimu omunene nze nammwe fe abakuzeemu kwe kuyamba eggwanga nolidde muliroote. Abaana avuka bana batwetoololi tugenda bagamba tutya nti twatya nnyo ntabako kye tukola